Yesu ketugenda maaso ate nete entandikwa firimu etandikidde atali kalankono konna so nga namugenyi Kristine ng'akwerezanga ggulu tutandika butandisi patu yaffe ate nete so nga mugalu Edwin ng'akwerezanga Peter ekyatandika butandisi tugenda maaso n'ekifaananyi mukalu Faluku tata Peter ate nga Jimbo Fatuma ng'akwerezanga mama ggulu twanga tube nga tumanya mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ludda gye biggwera ne firimu yaffe eno etandika butandisi ate nate era tugenda maaso mpolampola tulina kulekanirwa kunywereza bunyomereza Lubega Joseph executive producer Mayanja Geoffrey n'aba editor ate nga birungi Michael yatadde mu sound yenna ekyatandika butandisi egenda maaso akaalo buddakyo tutandika kitundu ekyokubiri so nga tugenda okukomekereza ekitundu ekyasooka ebintu byalabika okuba nti bizzeemu kigoye weezinge wakati w'omwalo ono erabika okuba nti ayogezaako abantu bangi obwama kaakati no tutandikiddewo abannambi kigenda mu maaso kwegamba taata Peter yeekuula eggwala agenda maaso ali mukola ki tuba tuliyo nga mwana mwala ayingiddeyo gye aleko eyo mula omanyi omuntu ayinza okujja n'akuyita mula nga tomanyi kwakijja gyali eno banange n'amulaba ye mwana wa nnyoko kati ng'amugamba gw'onoonya mwana wa nnyoko olina kye wamuteresezza kati yakugamba ni woba omwagala n'olina omusanga yobola nga temukyaswala oyize kunoonya Peter wano Peter gw'oyagala osirwalira wano gasiya kirabe kigira okugubanga entamu toddamu kwereta wano gasiya buloolo ojja weereta ku mwannyinaze weetega sikakubadde mulembe gwakwetega wakeetega abeewammwe yamulangira bubi nnyo kati ate oba nnambi oba ekisinga omuluma ye teryamugambako omanyi okugejja kubaako wekukoma naye kati yenge gye yatuuma ndoza tekyali amugambako kati ndoza naye akwatibwa banneki abakwatibwako obujja kaakati munnange oluvannyuma nga tukwate kuba tudde eno kati nga nasanga mune oba ekitole ki kyekiriwo badde noonya eyo kalimu naye omanyi aba alina okunoonya ku buli mwaka sente ng'egyalina okuba nga adde ne pulaani ezidda ku ssomero yeetaagayo sente za namungodi omanyi essimu liba lyetaagayo sente za namungodi ogamba kayima kati oyogedde kayima kati ng'amugamba nti ebyo byonna nga bikyali awo naye omanyi kayima kye yankoze kayima yamutabukidde n'ajja n'ejjambiya mbu ng'amwagalako omutwe omusajja ssebo najja ngamba nve ku mukazi ate omukazi gwenjagala owanga njagala ennyo nga ki kayima alimu amagezi lunaku ki lwaba ategeera lwembanga njogera naye yamulumbye ewaabwe ssebo ng'agala mumutema amutemera gguulo we nafuna omukazi omulungi naza musango bino byonna abyogera tamanyi nti gguulo agenzeeko ewaka bamututte kye bayita entyagi kayima musajja munafu n'amugamba naye kayima naawe waba yakugobye kati Pito mazeemu amaanyi kayima bakimanyi ku kyalo kuno munafu nnyo kati sebo Peter akanga mbu yempologoma y'okubuddakyo naye kayima yamufuukidde ebbereje yamufuukidde kye baawalula yamugamba nti kayima abeeremu amagezi yansanze sinnalya ate olunaku olwo lwe yajjiddeko nze mba wa musaasizi naye kati ajja kungwako nga sirina kisajja kundaba n'amugamba katto gwe twala mugambe mukwano gwoyo siwe muyiga mwembi mugambe omulundi olwo ajja kukinnyonnyoka akangaliza eno gy'akangaziza ng'agenda akkirire wansi mu bukajja omanyi obukajja obubeeyimirira ennaku zino bukola ekyenkya kya misana olidde kaakane tujja tudde erudda nambi ali wano ali mu kulima ye tulakita yewaabwe atema ebikata alinga basajja kaakano banne banyuse
Nambi storage mwana ayo musana tokulaba nenga wandi badde nnyuka kasana nga kayitiridde kadi Nambi engeri alina amasava amangi gasaanukira omwo musooke mulindeko ena kyenjagala obbagamba musooke mulindeko nga tasembera ng'abagamba mbaddeni njagala kumala ano nyinyuke naye okimanyi nti nina olugambo lwammwe alina olugambo kati Nambi yali omu ku bakalusaasaanya omanyi wegendezanga nnyo abakazi abo batafumbirwa n'abeera ku lujja n'abeera okwo ye ngalowooza mwana olugambo Nambi alina olugambo osenako n'otwala kati ng'atandika banyumiza Nambi muli mu luga ogenda kunsa yamuganze munayinako oyida njagala kugenda kakufumba mu muwogo gwange mudde mu lugambo ne Nambi ono ye olugambo n'aluvaamu kali kumbe ono ayagala nnyo olugambo ye awulire ng'etaaga ogenda ye waka ompe bulungi olugambo yamugamba munnange ono engeri gyandeka olugambo jalumpereeka Nambiyitayo liragu nedda naawe yamugamba sagamba ntuli ba mukwano nnyo buli kyemba ne besobola kulayika ne sikikugamba olwo naye ng'atambula yatambula butambuzi alina okugenda afumbe kumbe oli abadde amunnyonnyola olugambo lw'alina kye yakoze egguulo mbu yazze wakambu ng'anoonya Peter Katonda watu kaakano mutuveeyo ono oba yabadde agambye agenda mu bukajjo gwe kiki gwe ndeka naawe naye kati ate lwaki neematirira nvaako sebo wabadde wala ku nteme omunyayi n'alyoka ajja anteme nga bantemera gwe kati oli eyo weeyogezayogeza simanyi womala ng'oza simanyi onfa luli yamulimisa n'abereka naye ebintu ebyo kani nga muganze nabadde ndi mu kunoga mmwanyi ogulenzi ne gujja gwereeta gujja gweyogeza gwesuubyasoobya ng'era womanye entunula y'abawaswa ali guzze gwetunuza nga waswali mbu gwamuleetedde simanyi mapaapaali kati nayenze nagamya amapaapaali era amapaapaali saagalidde ebintu naagwe kanyama wange omusajja n'alyoka ajja n'ekisokulo obwadde nejjambi yampyange yange enkadde era nange nagaewaabo omusajja oba abadde ki era nenganze kamusonyiwe kuba munange era osonyiwa naye kati ebintu ebyo byokulabika n'ebintu ebyo bantu bampisaamu amaaso lwaki kati nze beyaze nga agamba musimanyi era nange bwate weyasoosaawo za simanyi neruli yajja n'amatu g'ennyama nze era ne mugamba nze n'ennyama esaali aba kyekyo naffe tutandika okuyiga bwekiba kyakuyiga kyekitwala omukazi nabadde nyiize era singa tongambye mazima nandibadde sigira naye kale engeri gyogogedde kati omukwano nkomyewo kati bwate omusajja oyo lwaki akwezingako owulidde nagamba akasente nze nkayina n'akwata mu nfulebe mukazi w'ekyalo aba mulungi kati welaba kamuwadde banene yanziza mukwano ako kalaba ka bbeeyi that is IRAC investigative journalism don't understand bane kale kakabbeeyi bulonsuubiza kali mu radiation complex ozanya n'okuzanya kaakani nga tujja tudde waba Peter maama ofumbi oteesezza kibubuka ssebo kikyali waabe waka muguno omala mufuna mutaano oba olina okwongeramu olugoya taata alina engeri gyanyiga ati anyiga mugunu kwegamba n'amuteekamu ekijiiko wakati Nambi ye yafumbye leero Nambi eyafumbye mugunu era mwana wange oyizo tugenda maaso wabula maama mpanga ofumba emmere kati ono yagaana ssebo okuwaana Nambi ate nga Nambi yafumbye kati yawaana maama twala eri naawe leka naawe tomala googera ebintu ebyo muno ali mu kulya ate omwogerera ebigambo n'agamba ssebo taata amaka nkubuulire ogwo tegwagaana kunjogerako muze nafumbye emmere bagubulire bakazi be kujja ano nga bagunoonya
olaba taata kankubuulire oyo omwana wo otamugambe kagenda anaawuuza bagende bakime bonna owulidde seba agenda n'eri n'akimirako abaana beeri amazzi ate wano nga tagaleeta bano betutakwatagana na waliwo famire gye batakwatagana nayo ate ono gwe onimba ekyo kebogera mazima tebogera mazima taato yali ku nedda takwayiriza taato oba yasooka mu bwambega amaaso ge gatunulanga owa intelligence kati ow'olugambo n'asumulula maama yakanda kisuna ekyano oba mukugejja kyagejja lugambo lukiri lwamu mu mabeere mu biwato ne mu magulu Peter owulira okuze seba owulira otandise okugenda ng'osugumiza oli mu bawala olaba okuze ennyo otandise okuze kyana gwe noolabika olina kyonjagaza gwe n'aziira emmere yali wantondo nnyo emmere n'agivaako gwe kyana gwe jangu wano ate bw'otakomawo n'enkya tojja kulya na luli ate kyagala nnyo okulya ologende muli owuliro seba owulira okuza olina ekiwago mpitaako wano kulwokuba tukugambyeko wamanyagala byonna obyogera obimaleyo omwana omukuzi atya gwe nnyabo omwana takyalina wadde empisa laba ekigere oba buli lunaku yeekoona enjala temuli alabika buli lunaku yeekoona engeri gy'avuga futushubisi omanyi woba ovuga futushubisi ne maama bamusirisizza kino ekyolugambo nekyongera okusumulula ate oba omwala yazze n'agamba mbu talina gwate era n'agamba mbu amwagala nnyo mbu simanyi baayi bikyamulabirira ne gwe naye gwe ogenda kumbuulira taata olutalo lumusingira emmere y'ebijanjala ensike gwe kyana gwe taata wuno ali mukunsuna yamanya taata kyaleeta nazzaako taata emiggo tabana gy'abantu abana gyante alazewa ye maama yamuwolereza n'amugamba dduke ategedde baleeta saagala omwana n'olyoka otandika omukuza obuwoti omukuliza ddala ekyejo omuntu atandika okubata kyagambibwako n'alyoka atandika emize egy'okubayuka okimanyi bulungi nnyo famire y'abantu abo tetukwatagana nabo era omwana gye yava eno n'agenda mbw anoonya muntu kyana kino tulana bulungi kirabe bannaye nambi alina olugambo kumbuulira biki maama bamusirisa ale nowamanuza maama kyekimukozezza ono taata aboggolo alinga ndebe muzibu nnyo ndikakunzanyirako buzanyizi bwati taata ayagala buli ekiba kigenda mu maaso wano alina okuba nga akimanyaako omuntu yenna akola ekintu kyonna taata nga nakitegeddeeko aba alina kyamwagaza saagala kumanyiira mumbaleemu ak'obuntu efirimu yaffe egenda maaso omanyi bagamba omweyogereze takusuuza kayanziko n'omukwasi w'omuggo takugaana kulumba gguulo kati kumbe kayima agenda okweregerezanga gguulo sebo wuno amuleese ku kamuli n'asooka ajja amutimbagane ali mu mutimbaganye namukanze teyategedde jambiya nno n'embazzi yabadde agala amukange aleme kudda bannange amugudde mu kafuba yagana n'okunkwata mu ngalo kale bavaawo era nikumanyira kwennyini bakikoze ndaba yamugwa mu kafuba ate ggulo efunye ekisikaati ekipya bali muno bali mu kutambula kaakati ono kayima kye yakola sijja bikkiriza yadduka butereevu mpaka amaama ggulo mama ggulo naye kannaye tokyali muka abuntu omwana ali eri bamusomba busombi oli eno omusajja amutadde ku ttale ali eri yenna akugambye omwana bamuweeweeta oyo omwana yatuuse okweweetebwa mbalabye nze mbalabidde ddala olimu amagezi mbalabe n'amaaso nga balineku kayima watandise obusiru
Kayima ebbanga lyomaze nga weereetaleeta oli mukwano gwange otandise n'okwayiriza omwana wange. Kino si kyakwayiriza, omwana bamusombye. Kayima olabika olina kyobulako. Maama ggulo bakanda mu poloota. Siyansa n'agigaana. Otandika otogamba omwana wange mbw'ali ku ttale, omwana wange bamutwala mu nsiko. Ate alina wamusawala era mulabye amuyingiza ekisagazi. Yamugoba. Tambula ogende. Toddamu kujja ng'ozunga. N'obunyama bwe toddangamu buleeta wano. Kirabika buli oleeta ennyama wano oyongera kusiimuuka. Nyama gye muli eyo ey'omu nsiko kati mutandise kweyisanga ab'omu nsiko. Omanye abayizi balina nnyama ya mu nsiko. Kati engeri gye bayiga nnyo emisu n'enjiri ayinza okutandika okweyisanga enjiri. Toddamu olugambo olwo si lwagala. Kuwayiriza mwana wange mbu yatandise obwenzi omwana omuto asobola okukola ekyo. Ate ennaku zino omwana gw'olowooza amutasobola kukikola. Waliwo wano oba kino kye kyatulako lubaale kiki weekika kyo kyebeerera awo tekivaawo bambi. Naye oli ggulu bamutawaanya era bannanga omuzadde buli lw'ozaala omwana omulungi omanya oli mu buzibu. Abaana abalungi babatawaanya tebasoma babeera babatawaanya. Omwana oyagala abeere dokita bamutawaanya. Kaakati nolaba atawaanya abantu ali wano. Kaakati no tuba tulyawo nga ssentebe w'okukyala ze. Peter. Webase kisawa ze. Abadde agudde. Manyi nabadde mu kulima nakooye. Kati ng'asooka mbuzo bataata we gyali. Ng'amugaa nange ngeze okuva mu nnimiro muzeeyi simusanze. Kati ng'amugaa taata we mugambe erina kye mwagaza. Olina okulayikani omutegeeza ekintu ekyo nti mwagala. Tugenda mu maaso. Oba taata Peter bamunoonyeza ki? Kaakati no tuba tuli awo. Waliwo mwana muwala yeeviira eno. Bakekkereza engatto bano boolaba. Kato. Kato kiki? Owaayi. Oli awo. Bigenda bitya? Temuyina buzibu, onyirira bunyirize. Kwegamba ebintu by'omukwano guno waliwo omuntu ayogera ekigaano olowooza oba akiina munne. Kuba ekintu ky'okunyirira kino kyatuuka. Tekikyalina paakingi ntuufu. Buli wamu kiyimirirawo kisinziira ku mwogezi. Kati ng'asooka mbuuza newa imwe temulya ku nnyama tugirya. Lwaki totuba naye muyiga ennyama mugirya? Oyagala ennyama ewange ebaayo. Lwaki tojjanga n'okyala n'ofuna ennyama? Akalina gyekali. Tunuulira. Nja kujja nkulabe kale naye mulekerawo tulyako ennyama. Owulidde? Onojja omanyi bagabo omukadde akwasiza ku mmere olugero lunene nnyo. Omukadde akwasiza ku mmere ye n'omuyizi akwasiza ku muyiggo. Kati agamba alina ennyama y'enjiri n'ogikwatako ennyama eyo naawe n'ojja osasula ennyama. Kaana kano kasaana okubaawo okuyiggamuko katono. Nja kuyigga. Nja kulaba. Naam. Wanji kato. Takusanisa okulabako. Nangu basana. Kale. Mujeba. Kale. Kaakati kato yakyasinza okuba n'ebizibu ku kyalo kuno. Mirimu gy'abawala. Mirimu gitabula bannange gituli bubi gitutwala gituze no gituzeeri. Owaayi maama ojali? Maama yagenza yayi. Ali emanga. Ali eyo kale agirabeerayo. Kuba nange ekindeese si kyekyokuba nti ali wano. Wabeera eri kiba kinkolera. Kale mbadde ndaba. Ne ngamba naama engeri gy'oli mu kwera. Oyina experience mu kwera. So ne ngamba kensembere ndabe omuntu ono nalulungi. Kati ate kiki ekiri awo? Era mbadde eri ne. Kati yambuuza oba balina ennyama gye batunda.
kuba bano bayizi bwe bayiga enjiri batundako waafu ne bagigaba naawo. Kati kata agezaako kola lulumba lwakuba ebikompola abikuba bbali. Kani nga mugamba omusaayi gukwatagana n'ogwange. Sibitegeera ndeka nze. Ogaanyo bitegeera. Ate nga nze ndaba nkitegeera kuba kati otandise okulaba kati ndowooza otegedde. Kikyokola? Omusaayi ogwange. Gw'ongamba otya nti omusaayi gwange gukwatagana naawe? Kati omusaayi ogw'omulunzi gukwatagana guta n'ogw'omuyizi. Ebintu ebyo Kato by'otandise okuloota birooto bifu. Twala eri naawe. Yekyo ekipalo okimaze bbanga ki? Takyusa mpale. Engoye ezaafuuka ttatu teziva ku mubiri. Ku kyalo kuno kwonna. Sebo bw'otandise ku kyalo kuno okunoonya bw'omanyiira n'osibira wano. Onzungira. Ozungazunga ozunza obulwadde. Simanyi omusaayi gwakwatagana. Ogwanga kwatagana n'ogwo kirabe. Twala eri Katondeka. Kato baba tebatya Kato omulaba. Ali wano yesiduuka alinga ali mu mmota. Kato alumba atya. Ate buli muntu alumba mu ngeri y'omulimu gwe. Kati Kato engeri gyali omuyizi alumba nga ayiwa olutuula. Ne bayita maama yatandika. Bayita maama n'atandika. Alumba ssebo ng'ate ayiwa olutuula. Buli muntu alumbira mulimu gwe. Kali n'omubuulizi w'enjiri alumba na kigambo. Yesu akuntumye. Byatandikiramu ebyo ayise mu nze. Agambe tulina okukolawo simanyi science. Kaakane tujja tudde wa taata Peetero. Taata Peter ali wano. Agenda maaso najja akake kakaawo. Agenda maaso n'emirimu gy'empola. Firimu yaffe egenda maaso tulaba ekyalo kyaffe ekya Buddakyo. Tujje tulaba. Nagayinga bulijjo Emmy nze nkutuusaako. Nga jayanike kasooli. Sajja mukulu. Bayiyayiya buli kimu bakitwala okuba nkya mugaso. Yalima musiri naye bwe bwafika. Naye munangu entasiima ebula agiwa. Wadde wafuna otwo oba olina okusiima. Katonda kyaleese tukola ki? Tugaana. Katuba tuli awo nga kyaguba. Ono yazaalibwa kubeera mu magye lwakuba teyeefuna. Mukulu gyebale. Sebo gyebaleko. Obadde oteesa ki? Famire y'abano tajyagalira ddala. Agiinako olukuku. Noonya ku Peter. Mbadde nyaala ku Peter. Peter omuyita otya? Omuyinako oluganda. Naye muzeeyo n'omulaba alina engeri gy'atunula. Alinga bayinokulazi. Atunula nga bitangaazo. Kwegamba alina engeri gy'atangazaamu abantu. Mpaka mu byenda. Kati Peter oyagala mutwala mwina emugenda okukola. Ekitegeeze wakano tewali mirimu gya kukola. Ayagamba saa zino tusambe ku mupiira era tulale tulina okusamba. Nagamba essaawa zino aba talina bya kukola. Kwegamba omukimye. Peter ye waali. Peter kamuleete Peter. Talina mirimu waali. Omunonye mugende musamba omupiira. Ewammwe temuyina mirimu. Oli awo olega engulugulu omunonye. Lindayo katono. Mala omulongoosamu katini mukuwe. Ono ali wano alinda Peter amanyi ali mu nju bamuyise. Peter musiruwala busiruwazi. Temumanyi nti famire yammwe mwantamaatamadde ojja ozunga n'embaliga wano. Bitambo byerere byemuzunza. Kati nyala nkutte mu bantu mbwe gye nkwasa yo njagala esigale wano. Jangu. Yawulira ebigambo muzeeyi ng'atolotooma. Yabuulira ng'atolotooma. N'amanya obulamu tewali. Omanyira. Peter omunoonya. Mwesiroza wano nnyini tumbaavu. Sebo zewe no yagaagala owoza simanyi Peter musimanyi mugende musambe emipiira. Bwe mutwe mutandika okuzunga ng'abatalina byakola wammwe. Wandibaddewo.
nenkulaga nti entumbu engisigaza n'obusomi n'obutwalira ku ndagala gasiya buloolo saga sebo kakikinadde mu lujja lwange mbupitapita ono muzeeyi mukambwe talina muzannyo mu baana waba akugamba no situlina kyabbakozesa kaakano ne tujja tudda erudda waliwo ali ku kamera akaganzi aba ali awo ng'ono tajja nankya yazze alabe ku munne amusazeeko mu esiteeti ze gamugane ng'okogga mwana gwe omanye ekinkoza simanyi ng'amugamba Peter ndi bubi lumpe bano balina olugambo naye n'olugambo lwennyini lunywa era abantu bwe baba nga bakugga nnyo omanya balina olugambo kati ng'amugamba lunaku ndoota Peter ndowooza Peter amulowoozaako nnyo ng'amugamba naye ku bavubuka b'oku BUDDAKYO kuno kwonna n'osalawo okulabika ani obeera ne Peter oba kati ng'amugamba musajja ki ku BUDDAKYO kuno ayinza okunjagala labayo nno yamugamba okimanyi bulungi nyo ne chairman akwegwanyiza gwe lwaki togenda mu maaso chairman n'omuwalaavu ne mugabana sente za sitampu chairman wakamwewangulidde yakuba sitampu ku byalo ku poloti ezitundibwa ku byalo kuno omanyi sente z'obeeramu siinawo kenjagala ku chairman kennyini simwagalira ddala ojja kulya muwogo akutte nze nkulesse kandye muwogo wange naye nga laavu yange ya Peter ekintu ky'omukwano buli muntu abaako ne gwayagala era oyinza okulaba oli ng'ayagala omuntu ne weebuza naye omuntu ono gundi ye kikyamwagalako kati ono naye yawulira ng'asobeddwa kaakano tuba tona katonda watu gwetu yafuna ekyekangu kiki mbayeekera tulumbiddwa taata we kyankoze kyaguba bamuleese nejjambiya okubanga asibaasibamu Peter gwafudde akafunvu kati naye ekintu kyozeemu towetaamu amwesozi abadde nga fumu mu mbirizi onkanze nnyo naye mbadde manyi tulumbiddwa bayeekera nedda Peter siridda wammwe kati naye naye muzeeyi omumanyi bulungi embeera ze tugende tulabe eggulu soko ntwalira eggulu mbadde nze kuno kukunona abadde azze munona n'alimbalimba mubagenda zamba mupiira kumba munonye genda kulaba ggulu amuyoya kati abadde anonye bisagazo babyante yabiteeka wali tujje baba naye olulala bw'obanga ogira owetamu nko owulidde lwakuba ne Peter mugumu muwogo balya mingi ewaka n'akawunga yaguma embirizi oli amwesozi abadde ng'ayingira kavaati kati n'amutwala amugamba soka amutwale amulage eggulu amwetaaga nga beeyongerayo kaakano oluvannyuma nga lasanga kayizi kikyoddawa naye gundi gwe sikyakutegeera ebintu bino kuba nasooka neŋŋamba oba ono bamuko naye n'ogaana okubeera muko oli awo bwebuzaabuza ebintu bye sibitegeera BUDDAKYO kulondooza nze asinga yamugaa naye gwe toyagala nnyama lwaki toneekwatako nenkutwala n'ofuna ku nnyama oli kubali abasajja bali ku kigambo ffe bw'oba oyagala ku nnyama ffe tumanye ennyama weeri neekwata ebintu ffe abamanye ennyama weeri omukadde akwasiza ku mmere ye omuyizi akufunira ku muyiggo kaakano kyaguba yandikyusa kyaputa n'akyusa olunyiriri sokoleke ononjigiriza okufumita enjobe bw'okwata otyo oba ogimaze awo obanga atugga enjiri kati oba okwasa njobe olikwata oti ekyo tugenderewo ate kati ntegedde ebigambo byo birimu amakulu kyaguba tatandise okukyusa ebigambo ne bamutwala ku kuyigga tugenda maaso ne firimu yaffe yukatula kitundu kyakubiri ate nate kaakano omuzeeyi ali wano kasooli amukongola n'obwegendereza tagadde empeka egwa katonda yamuwaayo kataasa
mu musiri omulamba bintu okola ne bigaana ali wano yeebuuza lwaki obwavu ye gye bwajja naye kale tewali buzibu abeerera kyobola alina n'obusungu bungi Eyo. tugenda maaso kaakati ng'asooka ayita mutabani we Kolera ku kasooli. n'amugamba gwe olaba nga ntudde wano nkongola kasooli kyogamba nti ndi mukulya buli badde nina byemmaliriza taata naye manye ebintu by'omu kyalo byakulya nkuzibwa bikajjo fene matugunda ebintu by'omu kyalo ebyo kati wuuno ali ku buyembe ameketa n'omunnyo kwegamba mu kyalo mumwa tegutuula bwe kitaba miyembe ebiba ebikajjo mapaapaali fene kwegamba bingi ebibeerayo mu kyalo muba mu sizoni y'emiyembe ne muyingira amapaapaali kwegamba n'osavuwala Ngani n'ensonga. kyobola bawaswali okuba yayingira ekibuga yakogga Muli ocheta. kaakati ng'asooka ambuuza mutabani okusoma ekyakwagala ye taata naawe ekyate osindise munya mu ssubi okimanyi bulungi nti okusoma nkwagala okusoma owulira okwagala kati wasigala sente mmeka Tata. ng'amugamba nti wali wasasulako gundi miliyoni 1.5 zalina kuba miliyoni 2 Wankwagala. naye n'omwana asoma kibiina kyekyobukadde obubiri olaba okuguba entumbu aliwo omuntu abakana ekyana pita bannange petero yayiga n'osiba ebitambaala ate ayagala n'agenda ku ssomero nga sente zonna ssebo ziweddeyo efirimu egenda mu maaso era twagala kubanga tumanya ludda wajja bigwera ne sineema tunuulira kati ng'agenda mu maaso ng'asaba kitaawe balansi yasigalayo $5,000 ng'amuga taata n'osasula balansi nja kusoma mpaka ku mwezi aleseba abaana gye bali n'abeera mu kyalo eyo n'asoma ng'ayagala kusoma genda ku mwezi muzeeyi n'amutunuulira alina engeri gy'amuzigamu oyagala genda ku mwezi ati kale kyoyenda twende oje ku ssomero osome yino empuba eddirumuke okidi kati naawe munaye nga bwolabaire sente zigira ziva wala kasooli tujjeyo tampeko ku kataasa emmwanyi zibadde naawe ozirabiso saagala ozanyire mu school fees ezo ate taata atunula ng'ow'ekisa ekingi naye bwanyiiga gwe omuntu kibooka eba yante mugabana kyekimu olaba nga nkimanyi gyojja sente taata oyita era ono yamugamba ni sente taata nkimanyi ozijja mu bugubi obumwanyi buto wabula kyemmanyi nange sigenda kulabika ni nkusuulirira Webale kukimanya mwana wa. era ngenda kulabika ni emmwanyi ezo nziwe ekitiibwa taata esente eziweerera omwana ono ziva mu mmwanyi ngenda kati emmwanyi zirina okuba nga ziweebwa ekitiibwa yazidole tubagobe ne ku kyalo kuno enfirimu egenda mu maaso Tukagule. n'agenda mu maaso n'alabika okuba ni alagira ddala nti ali ku sayidi balina abantu batakwatagana nabo ye famire ya Zidoolo era buli woogenda mu maaso n'okukyawa famire ya Zidoolo taata oba weeyongedde okukwagala Otera nnyo obutaba. kaakati munange saagala nkulwise saagala mwana wange ogambe ndi sente sisonze oziraba Ne taata. sente nziraba oziraba sente twagize bino binusu mpapula olaba akebiri kano nga zifaanagana Saagala oleete muzannyo mwana. sente nga mutaata bambi yakuŋŋaanyiza obusente bwe kuva mu bumwanyi amateeka n'amugamba taata Woba otwala na zino. n'agamba nti nga bwe mbadde nkuteresa ziri kati mbadde nyala ne zino ogenda ozigatteko bw'onooweza munnange sente ze nkugamba ze babanja abo obe ng'ogenda ku ssomero taata Awo kijja ku. ono taata omuvangako ateresa n'okuteresa mutabani we gw'ateresa Saagala. tozannyisa sente ezo Nyonoonya tozi. Zirabi. taata we Zezo. taata zezo taata laba okukyamukirira kwa Peetero
omanyi sente za school fees zino ziba sizizo naye Petero akyamuse nnyo alina okwengeri gy'asemerereddwa alina afunye n'okusiiyibwa muli kabugumu excitement. Sente zino zavudde mu mwanyi, don't forget. Sente zino njagala osome mwana wange nange nkwenyumirizeemu nze nkubanja diguli. Gwe manya sente za kusoma nze nkubanja diguli. Taata webale taata munange akatono kazira mu liiso naye nwanyeeko okusoma munange webale nnyo taata webalire ddala. Taata neyanzeege munange awulira amaanyi wulira ku ssomero ndaba kati gendi awulira ali ku ssomero kati. Taata atunze mwanyi basule mu nnyumba ey'essubi omwana asome. Ne bannange omwana wange nga njagala asome tamwewedde natunda n'enkumbi zange wano kati neeyazikana bweyazisi naye kasita asoma omwana wange n'asoma. Mukama Katonda omwana asome. Musajja atwe kanzu ayambala emu ne sabuni waka mutono kati kyakola ekanzu ayambala emu bwe guba kungulu nga munda tewannaba nga akyusa ekanzu ekikukujju ate oba tebana bikukujju. Kakati munange bwe tuveeyo nga tukwate kuba ate nga tujja tudda mu famire ew'abagundi guulo. Emmere esinga okuba obuganzi ku kyalo maama ng'ayita muwala we ng'amutuma amazzi lukwakuba lufuuyirira. Guulo yena lulungi wa buddakyo maama ng'atandika mubuulirira munaye mwanange nkuyise nga nakyenjagala okulayika ni nkubuulira. Ng'amugamba munange essaawa ey'okudda ku ssomero etuuse naye saagala weemakule. Okwemakula si kirungi, abavubuka batawaanya. Oli ande yafuuka ekizibu buli ayitawo avuba buvubi n'amufatawo n'amutoolawo n'amuwongerayo. Kati munange olina okuba nga weegendereza. N'amugamba munange saagala obe ng'ogenda mu maaso ogaane okuba nga amagezi toba nago. Manya nti ekikututte ssaayo nnyo omwoyo mu kibiina obe nga school fees oziwa ki? Oziwa munange omugaso. Owulidde kuba munange omwana w'olwaliro atasomye talina gy'alaga. Era okimanyi nti olumu nnima n'ebipakasi noonya school fees munange. Kitaawe yalemala dda naye yafuuka bebi. Bambi amaka bwe gatyo gabaayo omukazi obuvunaanyizibwa ne bumuddira yalabirira abaana yalaba abaana kiki ekirina okukolebwa na buli kimu kyonna. Kati yamugamba abeere mwegendereza nnyo yalina okumuweerera yalina okumanya ntaata anaalya yalina okumanya buli kimu nti kikoleddwa kitya. Kati maama yamugamba ssebo alina okulekanira essaayo amagezi ago. Sente zabadde nno teziganya okuwera. Waliwo okubuulirira omwana ebigambo nga ne sente weeziri naye sente tewaliiwo bulungi. Sente tujja kuba tuyiiya sooka ogende n'obugundi ezitoneezirwaga tujja leeta tamuka ekitetandika tuba tujja leeta. Efirimu egenda maaso okusoma kyekikulu. Naffe twagala mu famire yaffe muveemu diguli. Batugambe ni famire ya gundi yavuddemu diguli. Okitegedde? Kati balina okuba nga bakwogerako okimanyi sente z'abanno kuba kati wane waka balinawo kyaguba naye ekiwala ekirala ekitulako emmandwa babavaako baweerere egguulo. Kati laba gguulo ali eno ne Peter bali mu la. Omanyi kye bayita la? Njagala munange ogenda osome neewaddeyo akasente nkakuwe. Owulidde nze nange simanyi tamanyi kibooko zagenda mweka naye banange abakazi mwatujjirira kuba kati wetunuulira amaanyi agali ku gguulo ono baamuwadde sente atereke kitaawe sente gwaziteresa. Kati gguulo ku lw'okuba akasente maama yamugambye agende asome naye nga tewali kasente kati yazze ebizibu abikaabidde bbaawe nooza okitegeera. Omukazi kasita omugamba amuyo azibandi ebyo bye muwoza simanya I love you. Buli woyagala omukazi kkiriza ebizibu bye nabyo byagala. Nze nkubuulidde. Naye oveera owooza nkwagala ate omwagalako bitundu oba
akabawula kati ekyo kyo tolina kuddamu kwekugira. Petero n'alyoka agumya omukazi omuwala esente ze baamuwadde Petero asazeewo omuwala agende ku ssomero n'omwagalwawo. Yamugamba neesaagala ogende ku ssomero oneerabire munnange wange njagala okimanye nti oli wange bw'oya nze ngenda kuli buli kimu ngenda kikola kusoma naawe nja kujja nga nkulabeko. Kaakati ssebo ono naye yamugamba okuva ajjanga kujja abe ng'akola ki namwe nja kujja nga nkulabe tolaba nti ogenze si walagu kati ng'amugamba nti nze sina namuwala ayinza nakukujjaamu wano ku buddakyo sina namuwala gwe nnyinza kwagala no ku buddakyo. Abawala bonna wabasinga obulungi ekyobulungi wakyetikka yegwe wettama erijjudde yegwe buli kimu munnange tuba tuli awo nga Nabulaze Nabulo yali muvuzi wa piki Nabulo wano tanaba kwetegeka owudde tewali stage saagala gira nankani bajja kunkuba ekibaluwa muleta tugende. Nabulo yatwala omwana ku ssomero efirimu egenda maaso yowa piki mufaliso guguno ne baguwaayo kakani ebintu byokugenda kusomero ebyo muyinza oba mbadde mugusulako awo ne munno ate ye n'agenda nagwo ku ssomero ne mulyoka nno mudda ku tteete etteete olimanyi balisa mu kikutiya olyanikawo katono ne ligondagondamu ekiro n'ogyogwa mu kiriri munnange maama laba nno kyaguba agenze kyaguba munnaye nga bamusiibula agenda ku ssomero simanyi naye mukoba omulese jjukira ono yapangira Peter yamuyirawo ekintu kati Namuli ye nga gyagigwako ng'agikumamu awo omwana nga gyagirinnye Namuli amanyisa sente ze we ziri omudereeva yenna owa piki omanye ekifo kyo tanka nga munnange gaali ekaaba nga batwala guulo ku ssomero ekyalo kinaaweweerako ekyalo kinaaweweerako ndoza ne kino leero ekyemmandwa banaakijjawo kadi kaakano baba bagenda esu paakinga awo mugagga ayogedde yataddemu ezize bannange sinza kikkiriza nti ogenda munnange era mbadde simanyi neera omanyi ssebo tebalina busimu byakwerabira ku lugoye ayiseewa awe watyo tebalina masimu beerabira ku ngoye leero yayambadde ki guulo munnange tebakugambako kale okugamba balina bateekeddwa kuba omulungi agambwako naye tokkiriza omukwano gwaffe gw'owekitiibwa ekintu kino munange mba nange era nkulowooza nkwagadde nnyo mba sifunye sente ndala gwe kyolina okumanya nja kukulinda n'agamba ni gwe kyoba olina okugenda kuyiiya nnyo sente yazimuwadde omuwala agende asome kuba yadde talina yajjeewo ezize kitaawe ze yamuwadde kati ali mu kuyiiya ennaku zino akola obuli mulimu bungi alimu akola ekicuba mbw azzeewo ne kimusiibula ekituufu amaanyi gamuggwamu kati nno sente ezo zo nzijjeewa kuba ebadde laavu oba busiru oba ebadde laavu naye mukazi mwagala mukazi gweyagala olina omumuwa naye omuweezizo so si ze baakuwadde kati Peter laavu wemutadde kasita agenze ne maama Peter munaye nga wayita sabbiiti 2 efirimu egenda mu maaso eno gye tulaba taata ali wano ali mu kutemera nte kasagazi ente azitemera obusagazi nguteremuko kacyumbaali munnange emmere tekyalabika naffe emiwogo tumuwata naye nga n'ebikuta tuba twagala kubirya kati yamuteeramu akadde akakalu akawulire
Yamuteramu akadda kwegamba ettima liri ku side zombi. Ozanya n'okuzanya nagata wakina Uganda nga bulijjo eminze nkuweereza eno bagiyita akaalo buddakyo yamumikisinga gaya ku mukalu ogaya kabisi okolawo omikisinge munnange embeera yeeyo naye tujja kutereera amuzaamu amaanyi nemulemere eno n'omuddo omukalu nkulabe okatwala kankongere ne kano kankongerewo akateete n'amwongera ategedde akadde akakalu kagenda Katonda watu embeera ekutabukako n'otuuka n'okuteesa n'ebisolo by'olunda ozanya n'okuzanya. Kaakano Nambi yuno Nambi akola buli ekisoboka kyonna okuba nga taata amwagala ate akimanyi yakula n'ayitako kati kyova olaba alina okukola ennyo bamwagala obutamugoba waka n'aleeta otuzzi awo nno entobo ogiwadde katundu katampeku zinywa ente eyinza okunywa epipa y'amazzi naddala zino ezigaba amata obadde okimanyi nti abaana kati ono nga tatandika kusiikula kitaawe taata abaana batandise okusoma abaana beeri bonna bazzeeyo wowawana leero mmeka nti leero 3 okungamba ku ssomero nga omwana yangamba ddi lwadda ku ssomero ali eri mu mwanyi gy'ennaku zino gy'asiba eyo yeebuzaabuza bwebuzaabuza oba kiki lwaki yeebuzaabuza kino kimusimbira ttinku kimuzaalira ttinku kino mwana bazzeeyo ku ssomero wange tannaddayo kati nano wuno ndaba dda nampango za bikajjo kati wakanga sooka olinde ku wange lwaki tannaddayo ku ssomero. Efirimu egenda maaso muzeeyi yakyebuuza lwaki owe tannadda ku ssomero. Munnange musajja mukulu ng'ajja kati ovaawa ssebo obwedde oliwa nkunoonya tolabika ovaawa badde ngenzeeko eri mu kawaani ava mu luwanja ero mmeka njagala ombula ennaku z'omwezi ez'olwaleero engoye ze zonna zirina ebizibu leero 3 wangamba okudda ku ssomero nga ddi nga bweba 19 kati otuuka otya nga 3 n'oba nga tonnadda ku ssomero obadde onagamwanyi sebo obadde erimu bimwanyi gy'osiiba weekweka bwekwesi kigendererwa ki leero no Peter efirimu egenda mu maaso njagala olabe bano baddayo dda okimanyi nti banno bagenda dda ku ssomero oli wano weebuza nekimutemyako kyekimuzaalidde ttinku lwaki omanyira obwenkanidde awo waki bantu bampisaamu amaaso boogere nti omwana wange yali ku kyalo yakuba emisota ebikajjo byolina byoli mu kulya bye tutaalima obijjeewa mwana gwo njagazaaki lwaki oyagala okunjogezaako kati tugende ombulire bulungi jangu ombulire Peter jangu Peter tugende leero teyadduka kuba taata bwanyiga ayinza n'okukanyugira ejjambiya ozanya n'okuzanya efirimu egenda maaso baasi kati jangu yamusimatukako n'atandika oddusi osanzeewo adduka buddusi ssebo kyogambye ogenda gumazambiro yamubuuza ogenda gumazambiro jangu Peter ayagala muyingiza mu nju gy'aba amufutiza ayagala musabulira mu nju wulira kibooko naggalawo kati jayo sente tulabe ogende ku ssomero sente teziriwo wulira kibooko Peter akabina bakamazeewo bakati bakuba ku ggumba
Kiboko yatama. Kiboko yatama. Kiboko yatama. Kiboko sende tewali. Sende ziyamuteresa teziriwo. Sende nenzikuwa zitereke nongamba mbu zagude zagwa zitya. Sende no woziteresa abantu zivaawo ne zigwa. Peter aizo obubbi. Kumbe kiboko zino zonna ze bamukuba lwa muwala Janooli. Bannange omukwano mulungi nnyo era wali okwagala nawabeerawo essanyu, naye n'okwagala n'okwo omukwano gw'obeera ng'ate guleeta minyira nagwo muzibu. Kati yakwata engoye nkugobye n'ayiwa wali miziinagyo. Yamugamba no n'emiziinagyo otambule ogende. Wano nkugobye ebintu by'okunswaza bakulabe ng'osula no nga tosoma bagambe musaawerera mwana. Kumbe omwana sente yazibuza. Tuli wano tuganya okulya ku nnyama. Tetukyusa ku ngoye kuba omwana twagala asome. N'olyoka otukola ebintu ebitalina makulu bwe bityo. Kwata ebigoye by'ove wano. Yamuzaalukuka. Yamugamba nkuzaalukuse kijja kijje. Kwata gasiyawo twala engoye ove wano. Musajja ndi wano mbonaabona. Siina wadde saabu. Ayoza engoye. Saabu tebakyamugula waka. Petero agiwunyisizza. Wabula Petero naye nno si basaana kebera waya. Gwe omukazi n'oli okukwala sene n'oziwa omuwala nga n'engoye z'olina ziringa ebisiimuula. Talina lugoye lutalina kituli. Ekyo nno kikwoleka okulaga emyaka engoye ezo gye zirina. Musajja atunga akwata engoye ze yazikwatanga mutembeeyi. Kumbe talina zaatembeya. Muzeeyi n'ennyumba naggalawo. Alina omuggo gwe oba gwe gulimu empewo z'ekika. Nabeera nagwo buli walaga. Kaakati munnange tukwate kubo tudde erudda. Bano bo bakimanya nti obwamulikwa bwabakeera. Ne bakimanya nti balina kubeera bokka. Makayi yayoza ebintu. Mutaka ali wano agenda maaso ayoza bintu. Katuba tuli awo. Peter storage wazimbwa butembeyi. Tonna wita butembeyi. Obadde ki? Adenzize no mwana. Badenzize mwana. Lindako tugana bakyalibe. Waka sina Kati sinna kutegeena. Ngoye zino zola zange ngobeddwaka. Eddalu litowolokose. Omusajja akwata miliyoni 2 n'otunulira ekinga zabba kino. Kiki? Kale yandiguzeeko akasenya naye yajja asenesa buti bwa mmwanyi. Mwana. Wabye sente ze mmwanyi. Sente zaabuze. Tayampa sente. Sente musajja yampa sente. Yamusuka nanga. Nenga mwana kansoke mpe kaddemu mwana. Manyidde mu bwino muwana atalabankana. Soko lindeko mpulira oyogera ng'omusiru. Ezo sente waziwa mukazi. Ekitufuna. Ya namuwa nenga kamuweeyo. Omanyi mwana omukazi omuwa emitwalo 5 awulira ng'oli mu bede. Ono yaseka ulira gweje emitwalo 5 manyi bizinesi webetuuse. Gwemba noonya mulimu. Tuline kato. Netuga nti gulo wandi mulese twagamba ove kugula ajja kuleetera obuzibu. Waayo. Abakazi bano balungi nnyo era tubaagala nnyo bannyabo naye wabibeere n'okubaawo kontulo. Laba ali wano akankana. Gwe bulijjo nali sikimanyi nti engoye zo tolinaamu lutali luyulifu. Kyogamba zonna zino. Wamma. Todda. Amaziga g'omusajja gava wala. Guulo yaleese omusajja ono kaaba. Ate ku mukapa bw'ali ono mwami mukapa. Naye olaba avaamu ezziga.
ku bukapa wa Peter bwaliko talina wadde wava essavu naye yavaamu ezziga. Saamanya mwana ulira n'ennaku enzita tofaayo nja kutugiregala ennyumba eyettaka omuntu omugoba nedda jangu oyingira wano oli waffe banaye tubeerewo munnange. Omanye emikwano gino gikola kinene nnyo eri omuntu yenna era mwana mulenzi yasanyukira ddala bulungi nnyo okuba ni bano boozesa makaayi baava ku nsi gw'ate abataalidde masavu ki ekibagaana okwozesa ebiragala sowaani ebeewunya n'akawoowo k'obuwoobevu ebebe ewunya akawoowo k'endagala. Kale n'ebintu by'ensi tebibeerangako byangu n'omulundi n'ogumu kyova olaba oba olina okwegendereza. Tugenda maaso ne firimu yaffe eno era twaga tuwe nga tumanya oluddawo gye biggwera ye paati tujye tulaba eya buddakyo. Kaakano no mukuveeyo tudde wa ssentebe agenda maaso ali ku mirimu gye ayagala ebitooke bye ssentebe kuba ku kyalo kuno okufunako ettooke tekibangako kyangu okufuna ettooke ku buddakyo tekibangako kyangu kyova laba n'ettooke oba mugagga. Kaakati eno waliwo omukyala ajja efirimu egenda maaso. Ssentebe kulamusizaako mukulu ogamba otya oli awo naamu Bendako eri emmanga. Naamu Mama muleseeyo waka gy'ali. Naamu ali wano. Sebo. Akataka keri wansi mu kisenyi waya katunda. Kati amanyako ni wano baleka balina ettaka libaali batunda. Kali. Balina ettaka libaali batunda. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Naamu wuuyo katuba tuli awo waliwo yajja akaalakaala toyinza butamuviira ye taata Peter yayita chairman yalinga ayita mutabani we jangu nina ensonga zange zenjagala okoleko ensonga zino zikoleko kati nga toyagala kunkola gwe gundi gwe weewulunta nnyo mu nsonga zange era emisango nenjikwetera n'ogigoba ogayala okola ogayala chairman oli w'abantu oba oli chairman nga gwe bulijjo ndeetaane namugamba emisango gye ndeetaane olwawo gikolako mpulira nga gitandisa okuba nga binyiiza ku mulundi guno njagala nve wano ng'ebintu byange obikozeko bulungi nnyo. Kati omuwala yalina gye yali alaga n'atandika okuwulira chairman balinga gwe bayombesa ono alina omugo gulinga kabaawo byana simanyi mutadde awo nkoye byana kivudderi nga kimakulawo fene wange babantwalako emwanyi wakola ku musango ogwo. Alina emisango miyitirivu bamubbye ffene bamubbye emmwanyi ate nga bazaanula mu luggya. Usanze nina byendiko gwe nja kukuba bwerere kati nja kukukuba bulwenkuwa ensonga zange nkusanga oli bize kale era ensonga zange otazikolako ngenda kukuba bukubi nja kutema ntema ondabe werimbalimba mbu naawe osobola okutema omuntu kigosola n'okijula okyokyo ngera omanyi omuntu ayaza okulwana bwabeera naye musajja gwe weyita ki omala alengera olutalo lubaluse wakati wa chairman n'omutuuze gwe nojja kunkuba omala neyeyongerayo sagala kumanyiira chairman ndeka chairman otuddeko soka olindeko ogenda okudda eno endulu efuuse endulu bannange munyambe walalalala chairman tota muntu leka mutte bakuba taata Peter ne bamutuula nako omuntu okukuba ssebo naakutulako nno bakuyinamiza
Ani kwa amanyira ni okukwenkani dawo. Kakati nanna. Chairman. Nanna nazako. Kali unaja nonya mama Peter, mama Petero. Abeno mama Peter. Mama Peter bakube chairman. We bamukubye ngejo kitundu kyo mubiri tekiri kuye. Chairman bamukube nasansa baga. Nerera sanzo omusajja. Bannange chairman. Tata Peter chairman kyamukoze. Bannange Tata Peter buchaye kyanga. Lero asanze chairman. Chairman tamukubya mubaludde. Kali sebo no mukazi akimanyi Tata Peter kanyama. Yukira babera bamukuba wano buli lunaku. Mama Peter bamukuba nokala nakala. Ali awo kwegamba. Nze nkubulidde bawo kye bamukoze gwana amanya. Era agenda kuddonyiga ebiwundu. Bucha yekyanga kyangano yekyangira ku bantu. Nanna wuno. Chichi nawo omala gasatuuka. Nekitawo ne bamukubyeko n'omugongo. Umugongo n'olieno onoli sentebe kyamukoze. Bamukuba. Amukubye ekyo. Nagamba nagwakowa. Bamukubye n'amabwa sibala gafunye. Kyama. Amutuddeko n'amukubanga engoma. Nesirabanga ne ku muntu nego bakuba ng'engoma nekitawo naye bakimukoze. Niyangu omutaase naye kakati gwe yadduka nayo obusungu tabukumalireko. Olwano tene sentebe gwe takimanyi nti sentebe yali mumegganyi. Sentebe yali mumezi. Muleke mwongere. Amanyira. Era sobola kugira Tata Wapigundi tambula. Tata Peter bamukuba n'okutambula bamwegalira bwegalizo muzeeka. Efirimu egenda maaso. Kyetwagala kumanya ludaje bigwera ne firimu yaffe eno. Kati ono yamugagwe tokimanyi. Oddangamu n'osalawo wano ojja kukiraba. Manyira. Genda boto omanyira abantu otumalako emirembe olegesodde eno ddeeri. Ffe tujja kukuba. Yamugamba ffe tujja kukuba ojja tuwulira. Omusajja oyo tategerekeka bannange. Omusajja muzibu nnyo. Efirimu egenda maaso. Wabula katweruda bajje bigwera. Abayizi be bamutaasa. Tugende tuyiga enjobe yaffe wamanga obudde bukyali. Bamanye essaawa enjobe kwe ziriira. Omanyi buli muntu omulimu gw'aba agulinamu experience. Kati omuyizi amanye enjobe gye zitambulira. Entugga. Kaakati nno mama ali mukoza bikopo ebyebbumba babigaana byatika nnyo naye kyekya plastic ne bweyozanga bwokanyuga bamugumu. Katuba tuli awo gasiya mwerere bisirani obaleru gwe olaba ebisirani bye kye bikoze gwonetedde n'okunkubisa omusajja mbadde mmusi owulidde naye ng'ate ogubye bulala tukyogere ekyoggube era onoonya weyogerera nti bansudde. Kati olaba gwe era senga sibukodyo mbadde simuse. Mwe mubireeta ebizibu byonna gasiya buloolo saagala. Bakuba Tata Peter. Teriyo muntu gwe bakubireeyo nadde ewe n'agamba nti nakubye. Munaye nga wayita omwezi mulamba. Mwezi gugenda okumala okuyita. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Netudde erudda. Bano bakkiriza. Bo bakkiriza. Ate emmere ne yamuwogereta sitaaki bajagala nnyo.
ina engeri gyegumya omubiri ne guba wamu tekkiriza nnyo masavu mu mubiri nungi oli munafu bwoti oli kati obweddu kaakati nno musoke munne agenda okudda musoke yafuuka oba ng'omukyala ewaka olaba badda sikola abadde nina byemaliriza owulidde mu kifo ky'okugira emmere ofumbe lumu tugire oli wano ono agenda maaso ayanguyo abe nga ssaako ekyokulya tugenda maaso ne firimu aba agenda okwetegereza esokolindeko musoke muso ogenda okwetegereza taata wa Peter tasonze efirimu egenda maaso taata wa Peter wunaze omusajja oyo bamumanyi wa mifumbi buli walabika wabaawo ekibonyobonyo ekize tugenda maaso abantu ba mifumbi ani majambi atemani twala eri mzeyi jebale kale mujebale atwe tuli nete ntebe anedda mzeyi taagala kutuula bamumanyi wano we mubeera we tubeera wano omwana wange naye mubeera naye tubeera wano Peter abawe osanze yakagirawo yadde yagize dda naye bebe tubaawo tetulina buzibu ffe tumukuumye muzeeyi tumukuumira engeri gye yakulema boogera ebigambo ebirabika okuba ni omwami ono yannema okyogedde ogenze noogera ku kyokulemererwa nfaanana nga yalemererwa ono n'ateekamu forward ono n'anyigamu reverse kati omwana wange mwamuza wano ne mulowooza okuba nti nze siina mirimu kagyakola kati ono yamanya ekiddako enjala yabadde muluma kesooke nno ne buli obugundi bwegambye ogira omaliriza omuzeeyi nga bwe mwogera oli n'amalamu omusubi kati gweko bandekedde muzeeyi kiki omwana mwe mwamufunira omulimu kozi mwe mumuzaala yemwe mwamuletera n'okulya sukulu fiizi z'essomero omwana ewange ne mulyoka mubawa siina bye mukozesa mwali muzadde ku mwana we omwana wange mumulemeseza okusoma muli eno mulimbalimba mumuwadde emiwogo mumuliko mumuwa emiwogo kati sebo omwana mwamufuula wammwe muzeeyi yatandikanga ateesa asemberanga kibooko sagala kumanyira bantu kumalako mirembe kuneesiruwalizaako mumanyira mwana wani mugende mumanyira abalala wange semumanyira mutyo akakamanyiro mwakatandika ddi era ani yayiiya ekyokutandika akamanyiro ako efirimu egenda maaso nyinza n'okukooca era muzeeyi yanyiiga nnyo n'alaba nga akayumba kano yandisaanidde abe ng'akwokya kubanga abo bantu bano abalabika okuba ne beefuula mikwano gya mutabani we be bamuviirako okuba nga alaluka n'atandika okuba takyawulirirako ddala n'afuuka okuba nti mwana wambazuulu muzeeyi nga ayitawo kummalako mirembe kabula nga mumalako emirembe gasiya omwereere n'otunuulira ebintu bino efirimu egenda maaso era twaga tube nga tumanya luddawa gye biggwera ne sinema yaffe eno muzeeyi ng'akwata kuba okweyongerayo naye nga embeera gy'alimu si musanyufu n'akamu kumbe musajja mukulu ali eno yasalawo yeepakasize kati kato yajja ggwe mwandesedda wano ugaye mujje mundekedde omuddo kukulekera muddo omanye ekiri eka olowooza muwogo mumuliddeko vaayo oba tomulidde Peter ebyo tukubya taata ne tujja bisobola ayayayaya baba bali awo ayingiddewo teyayingirawo yayiikawo buyiisi mwana taatawo tetujja kusobola ebitooke tumulesa bitematema busungu bungi nnyo taata banyiiga bubi enyiiga si ya buntu bamukuba ekibooko yakoma okugalamira ku myaka emito era kino akyogerera mu bakyali be naye taagala babe nga alaba kimanya sooka olinde tajja
efirimu egenda maaso. Tata njagaza ki yangobe Kati ono yasooka neebuuza ekyamazima kitaawe kikyamwagaza kuba yamugoba ewaka n'amulangira obutaddamu kulekani alinnya w'ewaka. Kati essaawa eno kiki ekyo kyaba nga amunoonyaako era kikyamwagaza? Hapaana, andeke emirimu gyange gye ndimu eyo gye njosobola. Kati Peter ssebo taagala kutema kitaawe, yagamba ayagala mumutema. Yamugamba Peter omwana atabuse n'ayita muleke amututemere kuba buli omu amwogera muleke amuteme, muleke amuteme, muleke oba amutema abadde tatuleetedde obuzibu. Tugende kasita atema wuwe ate atema waffe, muleke ateme neeyita ebbali gye tutabasanga. Kaakati musajja mukulu akwate kuba akomawo. Kati yakomawo akalaakanye. Kati mbw abadde agenze kunoonya Peter. Obadde oli kuki? Sorry. Omanyi abakulu bano ab'ekyalo bazibu nnyo, waba ayogera ssebo gwoba wansi. Toyina kwogera kulaga nti omuyimiriddeko. Mbuziza okola ki ekyo? Ogende onoonye omwana oyo. N'agamba omwana njagala onumwe ng'omunoonya omuzze wano. Ye yamugoba, abazadde batebe baba, agenda n'agoba omwana. Ensobi emu gy'aba akoze eyo n'aba ng'aleese bulesi buzibu. Efirimu egenda mu maaso. Kati yamugamba agenda anoonye omwana. Omwana bamukomyewo, ebyo byonna bibe nga balaba ekyokukola. Era mama ng'akwata kubo alabika okuba ng'agenda okunoonya omwana. Ki ekigenda okuddirira kuba n'omwana tula essaawa era nkolokota ajja mutema. Wano nwe tujja okutandikira ekitundu ekyokusatu okumanya biki byonna ebinaddirira. Abadde Namugenyi Christine wamu Mugalu Edwin Oscar nga Peter. Mwenna abaagera ebina Uganda tubaagala nnyo Uganda yonna. Era buli mujja tweyongera okusanyuka naye bwe tubegenze era nsaba nnyo Mukama Katonda abankuumire.